Gwe tokimanyi nti bino ebyobulamu bw'ensi bikoma ku ssaawa lwe bakuziise lwe bikoma era abasawo balina we batuuka ne baga nti omuntu afudde mumutwale mukole ki? Akagambo mumuziike wali okategedde kye kategeeza? Mumutwale mukole ki? Tuziikaani hajjati nga tumuteeka wa mu ttaka etali mufaliso bamutadde mu ngoye mmeka 5 wallahi nga teri kakeeka tewali kapeti bamujja mu kapeti gy'olinnyamu ekigere ne kibuliramu mwe muli beene ekibuli mumanye ennyumba zammwe bwe zitunula obeera ku mufaliso n'obuliramu ne bakunoonya nga toliimu nga temuoli naye bakutwala mu ttaka ejjereere ly'otatuulanga nako wenna. Subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tumwebaza. Tuli wano tuva kusalira haji mukadde waffe Haji Kasagga. Allah subhanahu wa ta'ala gwajjuludde bulamu bw'ensi bompi. Allah amujjuludde nga ali mu jjiini. Allah mwamutwalidde segeeza ki qul innal mawta alladhi tafirruna minhu. Allah agambye okufa abantu ko badduka fa innahu mulaqikum. Yonna gye kuli kutusangayo. Tufuna byakuyiga nti ffenna tutambulira mu mannyo ga kufa, tutambulira mu bulamu bwa kugenda eri Allah, kudda eri Allah. So mu mbeera bwetyo tufunemu kyakuyiga. Ono bamwogeddeko ebigambo birungi ate nga bituufu. N'abantu ababeerawo ng'omuntu aziikibwa buba bujulizi bulaga nti muntu mulungi. Tumusalidde wano ekibuli. Abantu abavunaanyizibwa ab'ebitiibwa bangi babaddewo, bawalimu bangi babaddewo, naye buli muwalimu gw'oyogerako buli mwalimu abadde amwogerako agamba abadde musajja mulungi. Obusiramu bwe butambale abadde abuyinako ettaffaali gomba wa n'abaana be bennyini batambulira mu buufu obwo. Banakoogerako ki ng'ofudde? Haji Kasagga abadde muweereza wa Allah. Haji Kasagga abadde ssente aziteeka mu kuweereza Allah. Haji Kasagga abadde nakyewa wa busiraamu kuzimba mizikiti. Haji Kasagga yali ampiseeko edda ne Sheikh House Gugwa nga aggulawo muzikiti gwazimbye. Abaana be batambulira mu buufu bwa ddiini. Haji Kasagga yatambulanga nnyo n'Haji Katongole ng'era bali batya Bakari na Nabbi nga bwe baabeeranga. N'Haji Kasagga naye ate Haji Katongole tumwogerako mumanyi mu mbeera yakugaba ku saddaaka. Haji Kasagga abadde musajja mugabi. Saba Allah amugaziize entaana ye. Saba Allah amusaasire. Haji Kasagga abadde ayagala obusiraamu. Mulangira amuwaddeko obujulizi nti n'ejjuma ewedde yagisadde. Imaamu n'amuwako obujulizi ow'omuzikiti wano Sheikh Mutyaba n'agamba n'ennyumyako naye ne tusaaganamu. Ne swala 5 abadde azisaala nga baga avuga najja ekibuli n'asala subhi dhuhri asri magribi isha. Ne Allah w'amaanyi amujje mu maka ge Muyenga. Twakulanga tumanye Muyenga yewali buli mugagga. Allah amujje Muyenga amutwala Butambala. Bwe bulamu bw'ensi ffenna tugenda ogenze naki? Abantu bagenda ab'amaanyi, bagagga bagenda. Ono abadde mugagga agenze wa Allah. Katongole munne naye bw'atyo yali mugagga naye agenze. Abaayi bagagga bannaffe baganda baffe mwenna abali tumanye nti obulamu bw'ensi buno bompi era essaawa yonna tugenda kusinkana Allah. Funamu kyakuyiga. Allah yagamba, Nabbi sallallahu yagamba abantu antum shuhadaullahi fil ardi, fe bajulizi ba Allah kuno ku nsi. Omuntu bw'afa bye bakoogerako Allah ng'alagira bikonebwa mu sitampu. Kyova olaba oli bwe yali ayitawo ne bayisawo mayiti, Nabbi n'agamba oyo awonye, n'agamba nti ate oyo bamuwonye. Ate lwaki nti taba abantu bamujuliddeko nsi muntu mulungi era agenda kwokyebwa. Ate omulala bamwogeddeko bulungi era agenda kuweebwa ejjana. Gwe bagenda kwogerako ki nga Allah akujjuludde abadde n'essabo nga bye boogera, abadde mubbi, abadde wa riba, abadde mushiriku, abadde mulyazaamaanya, bagenda kwogerako ki? Banakoogerako nga Haji Kasagga nti obadde mugabi, banakoogerako nti wazimba emizikiti, banakoogerako nti obadde oteeka ssente mu ddiini, banakoogerako nti obadde mulungi. Sajja yogedde akagano yoga nti yalwana nako mu bantu abajja mu ggwanga muno, yalwana nako mu bantu abaatoba ne balwana abadde mu abo. So saba Allah subhanahu wa ta'ala muganda waffe Allah amusima muwejjana nga tamubaze Allah wadde omubonereza amwanguyeze ekiro ekisooka mu kabuli. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amatenda malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah gabatira Allah jako tumwebaza Allah olw'ekitiibwa ebirungi byatuwadde n'ebigera byatuwadde era nga tumwetondera Allah subhanahu wa ta'ala olw'obunafu bw'emirimu gy'emitima gyaffe gye tukola nga tukikwatagana kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah omulungi abeere nga atuwa ebirungi mu ebyo bye tukoze. Allah byasinga okwagalira tusonye byonna bye tukola mu obunafu
n'obukendeevu olunaku olwaleero nnaku era mu mbere y'okubagiza abafamire ya mukadde waffe ate omulamuzi waffe mu Makka Madina Alhaji Abbas Kasagga olw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabatuddeko banabajjulako omuddo omulungi oyo gwe tubadde tutera okutambulira mu safari zaffe ez'enjawulo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaasira ate abeere nga amusonyiwa era nekisiga gye tulifa abalamu okubeera nga okuvaawo okwe tukujjamu ekyokuyiga. Bwe tugenda mu layini yaffe abagendako e Makka mu mbeera za Umra ne Hijja kyongera okubeera nga kikuwa ekyokuyiga nti buli umra Allah gyakuwadde gikole nga yesembayo mu bulamu bwo. Kuba tulaba Haji Kasagga omwezi gwe twasembye ogenda naye gwa August, Allah tasobodde mutuusa mu August endala. Waliwo abantu abamu abeekwata emyezi gyabwe naye gwe omwezi Allah gwakuwadde obulamu gukolere ate nga ne ibada okikola umra ng'okakasa y'olunaku olusembayo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe bigambo bye bituufu yatugamba n'atukubiriza tugamba nti kun fi dunya, wangaala mu nsi muno mu byokola ng'owangaaliramu byonna mu bulamu bwo mu mbeera zo nga ka annaka gharibun aw abiri sabili, ng'olinga omuntu omugenyi oba omuntu asala ekkubo. Saawa yonna yenna omugenyi asuubira okudda gy'ava ate n'asala ekkubo, saawa yonna yenna asuubira okubeera nga ebirala biyita mu kkubo bimusangawo, akola kyakoze nga buli kyakola akikola mu bwangu. Bannange tulongose emirimu gyaffe emirungi, Allah nga akyakuwadde omukisa. Idha amsayta obeera nga obwongeza fala tantadhiru sabaha, tolowooza yadde okuba pulawanizo zonna nti kiri ku 100% ojjako eso olunaku olw'enkya. Nabwe kityo bannange twongera okubagiza abafamire wamu n'abalamazi bonna ba Makka Madina olw'okuviirwako omulamazi waffe Alhaji Abbas Kasagga. Tusaba Allah ekitiibwa amusaasira amusonyiwe ate era amulamuze kisa amuteeke mbaddu abo Allah subhanahu yakkiriza emirimu gyabwe ne umra ze hijja ziyakola Allah ekitiibwa abeere nga asonyiwa. Naffe abasigadde atuwe enfe ennungi ate budde butuuka omusisinkana nga tulimu ababaddu Allah subhanahu wa ta'ala basiimye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa bashiri sabirin alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baganda bange abasiraamu mwenna, omusiba omulala gugudde mu busiraamu mu butambala mu duniya okutwaliza awamu mukadde waffe Alhaji Abbas Kasagga. Buli muntu yenna wetwogera ku Haji abadde muntu w'abantu, Haji abadde muntu agatta abantu, Haji abadde empologoma ya busiraamu. Kitalonye kitalo ddala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera okutujjulula nkibagamba nnyo ebbanga lyonna ti abange twongerako endeera ate nga Mungu subhanahu wa ta'ala buli lwatutwalamu omuntu atutwalamu omuntu ng'alimu abantu bangi. Bw'otunulira Haji Abbas Kasagga n'engeri gy'abadde akwatamu ensonga ze, n'engeri gy'abadde agattamu abantu, engeri gy'abadde ayunga obusiraamu, n'okusingira ddala mu byonna abadde azimbye butambala mu busiraamu. Nga bw'otuuka mu butambala wallahi ensonga zonna zezingira ku Haji Kasagga, eŋŋando ebutambala bine walala yonna. Naye tukakasa mu byonna nti nannyini buyinza Rabbi yasiimye n'amutujjako. Mukimanyi bulungi nti mu nsi tuwangalamu okumala akaseera naye ekigendo tubuuzibwako gigenda kubeera mirimu mirungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asiime Haji Kasagga emirimu emirungi gyakoze naddala ku kasozi embuga wano ekibuli. Mukimanyi bulungi nnyo nti obusiraamu bwe abadde abukolera embuga wano era abumaliriza bulungi. Era jjajjaffe embuga amwogeddeko bulungi, Super Supreme Mufti amwogeddeko bulungi, naffe abamu ku bawalimu bawadde awangaala nabo wallahi tumujulirako nti abadde muntu mulungi. Haji Kasagga obadde omusanga nga musajja musanyufu, taboola, tasosola, erifa abawalimu abaakajja mu kisaawe muganda wange ng'atukubiriza nnyo okwogera ebigambo ebirungi eri umma ate ebizimba n'ebitwala abantu mu maaso. N'olw'ensonga etwogera Allah subhanahu wa ta'ala musonyiwa musaasira amuyingiza ejjana. Mpozi naffe abasigadde olwaleero okwebuulirira n'okwanguya emirimu emirungi kubanga Haji Abbas Kasagga yasiibye Ramadhan gye yasiibye Ramadhan yabadde esembayo. Nabwe kityo kunze obaggwe oyinza okubanga eswala gy'osaala essaawa zino nga yeswala yesembyeyo. Abange watazawadu twesibire entanda fa inna khayra zadi taqwa, entanda esinga obulungi yakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulongoose emitima gyaffe, tulongoose oluganda, tulongoose ebigambo byaffe, tujjumbire emirimu emirungi, tuweeyo mu kkubo lya Allah, tweteekereteekere olugendo olwo kubanga luwanvu lwetaaga entanda ey'amaanyi. Baganda bange tusaba nannyini buyinza Rabbi abeere nga atusonyira Haji ate n'okusingira ddala agumye jjajjaffe embuga kubanga empologoma nyingi eziyise wano Allah subhanahu wa ta'ala n'azitwala. Haji Kasagga wuuyo agenze, Super Supreme Mufti Kayongo yagenda, Sheikh Numuzata yagenda, Dr. Sakalisa yagenda, bonna bawangaliranga mu kifo kino ekibuli. So n'olw'ensonga etuzza okumusaalira
eswala yoba oli awo esembayo tumuzze butambala ku butaka mu bakadde be. Tusaba nannyini buyinza Rabbi asonyiwe Haji, amusonyiwe, amusaasire, kubanga olugendo lwagenzeeko si lwangu. Obusiraamu abukoleredde, abadde ayimirirawo, ffe eri ebutambala ewaffe gye tuzaalwa tubadde twamukazaako Asadullah, empologoma ya Allah tabaraka wa taala, atatiiririra nsonga agiyita byagiyita B. Wokoze ensobi ajja n'akuwabula, ate wokoze obulungi n'ajja n'akusiima. Tusaba Allah atuwe emitima emirungi ng'egy'abasajja abo baagikasagga, kubanga anyuse mulamu bw'ensi eno n'ebigambo ebirungi n'emirimu emirungi, ate era ng'abadde ayunga abantu. Twegayira nannyini buyinza Rabbi amusonyiwe ng'omutonde, ffena tubeera n'ensobi, ate emirimu emirungi gy'akoze amunyweze nagyo mu kaseera waalaze, kubanga kabbuli mirimu. Baganda bange, kabbuli swala, kabbuli saddaaka, kabbuli Qur'an, kabbuli kustukako kiro, kabbuli kubeera nti oyawula Allah subhanahu wa ta'ala. Gwakyasigadde ng'oli mulamu, omwaka gusigaddeko emyezi 2 gyokka, tubeere nga tugumalako. Tuyingidde omwezi ogwa Dhulqadda, tuyingira n'omwezi ogwa Dhulhajji. Maasawe waliwo ibada, Allah bwakuwa chance nga wooli ibada muzikole, kubanga eswala y'enkya agikasajja tagenda gisaala, naye gwe ali awo kati olwaleero dhuhiya eri maasawo ogiinako puroguramu ki? Ennaku 10 eza sunna zijja oziinako puroguramu ki? Mande n'olwokuna oziinako puroguramu ki? Tumazeeko Shawwalu ng'abamu muffe ne sitati tetwasiibye, naye ng'essaawa yonna kabuli zisembera. Baganda bange, muve malala, edduniya etumaliramu bwereere. Tubadde twogerako n'abantu abasembyeyo, kwogerako n'agikasagga wano, agisema properties nanga nti yayogeddeko naye eggulo nga mulamu. Katola obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala yeesigaliza okusalawo okwo okusembayo. Ne tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusiime, atujjulule nga tuli basiraamu, ate nga n'ekisinga mu byonna atuwa abanaatusaalira. Naye abanaatusaalira bavaawa ku ebyo by'obadde okola mu nsi n'oluganda lw'obadde oyunga. Buli muntu yenna ayaayana kwata kujjaniza yagikasagga. Lwaki? Abadde muntu mulungi, abadde muntu agatta abantu, abadde yeeyisa bulungi. Naye gwe n'obeera nga buli gy'ova oleka okosezza, n'obeerawo mu nsi muno nga wallahi buli kyokola olumya bantu. Ani anaakusaalira muganda wange? Tunoonya abanaatusaalira, naye tulina banoonya tutya? Nga tweyisa bulungi eri abantu, nga tuyunga oluganda, nga tugatta abantu, ate nga tuli bakkakka mu nsi eno. Kuba tebyagenda gikungula, leero weetuli, enkya tetuliyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aja amutuweere ejjana, ate era addemu mutusinkanya mu jjana firidausi insha Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Highness Prince Kasim Nachibinge, the Mufti, the Chief Mufti, Super Supreme Mufti, the Super Supreme Mufti, Super Supreme Mufti, I beg your pardon, the Speaker of our Parliament, Katikiro, all of you in your distinguished capacities. Monsonyi wa Ruganda rwange rubi, Norwecho no Honorable Sereko, how do you say son-in-law? Raji? How does one say son-in-law? Mutabani wange. Ono mutabani wange, Norwecho musabye, muntu mukulu, ennaku zino mukulu nnyo, naye akkiriza okunzivunulira. So on behalf of my family, to the family of the late Haji Abbas Kasaga, his immediate family, his friends, or his colleagues and the wider community, I bring you my family's condolences and the condolences of all those that have lived and worked with him and me in the last 50 years. Death is a natural phenomenon which no one can escape. So the important thing in one's life is what one does for himself or herself and the community in which he or she lives. And I think I can say without fear of contradiction that Hajj Abbas
Kasaga. On this, acquitted himself very well. Omukulu aleese okubagiza kwe wamu n'ab'omaka ge eri abantu mwenna abali wano, eri ab'ennyumba ey'omugenzi Hajji Abbas Kasaga n'eri bannayuganda ffenna, era akyogera nga talina kwekubamu mpawa nti ddala ffenna tunyoleddwa. And it is with deep respect and solemn reflection, therefore, that I honor the memory of Haji Abbas Kasaga, a steadfast contributor to Uganda's liberation struggle and a quiet pillar in the fight for freedom and justice. Era n'ekitiibwa eky'amaanyi omukulu atukakasizza nti Haji Kasaga omwoyo gwe Allah gulamuza ekisa y'omu ku abo abateeka ettaffaali mu kununula kw'eggwanga Uganda, ng'era y'omu ku abo empagiriwaga mu kuleeta wano eddembe n'enfuga ey'obwenkanya. In the 1970s, during the oppressive regime in our country, we, the members of the Front for National Salvation, or FRANASA, under the leadership of Yoweri Kaguta Museveni, engaged in a clandestine struggle to restore democracy and human dignity. Mu mwaka gwa 1970 oba mu myaka gy'ensanvu, mu kiseera olwabeererawo obukulembeze obukulu bwayogeddeko ng'akulembeddwamu General Yoweri Kaguta Museveni, baatondawo ekibiina ekyagenda wansi oba mu ngeri enneegusifu kye bayita FRONASA okugezaako okulwanirira okukomyawo obukulembeze obwa demokulaasiya n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Operating through decentralized cells, we relied heavily on the courage and support of ordinary Ugandans who risked everything to shelter us, provide intelligence, and join our ranks. Nga bayita mu kukozesa obubinja obuli wansi ku muntu wa wansi oba ku byalo, nga bakozesa amaanyi n'obuvumu nga beesigamye ku buwagizi bw'abantu abo, beeyimamu obwakabugu bayita nti they risked everything, okubeera ng'abantu abo babakuuma, okugezaako okubawa bwino intelligence oba okubawa information, okugezaako okwegatta ku lutabaalo lwe baalimu. Among these unsung heroes was Haji Abbas Kasaga. Omu ku abo abatanokolayo mu lwatu mwe muli omugenzi Haji Abbas Kasaga. Though I did not meet him during the heat of the struggle, our operations were necessarily compartmentalized, obviously, for security. His commitment was later brought to my attention by Sheikh Zubair Bakari, a leader within our Abawejere network in Kampala. Newankubadde saamusinkana mu kiseera ekyo, naye ebikolwa bye byanjolekebwa lwatu nga mpise mugenzi Sheikh Zubair Bakari akulembera akabinja k'abawejjere abaali
beeyisize muri mu Kampala. The Bawajiri, I'm sure you all know, which were led by the late Abbas Chibazo. We worked with Haji Chibuye and many other people that time. Haji Abbas was part of that group, and he and they operated in shadows, ensuring the movement's survival through some of its most perilous moments. Haji Abbas yali omu ku bano abakola butaweera okulaba ng'ekigendererwa kino kituusibwa ku ntikko okuteekebwa mu nkola. His quiet dedication, like that of many others, formed the invisible scaffolding of our resistance. Okwewaayo kwe mu ngeri y'ekisirise okufaananako n'abalala y'emu eyakola empagi okwalinnyirwa oba okwasinziirwa okutambuza olutabaalo lw'abakulu. He did not seek recognition, yet his actions spoke volumes. He exemplified the spirit of selflessness that defined our struggle, a spirit that lives on in the freedoms we enjoy today. Newankubadde yawaayo kingi era nga buli kimu kyereka mu mwoyo gwe yawaayo n'engeri gyeyeyisa, naye teyavangayo okweyogerako oba kuvaayo kusaba abantu bamwogereko, ate era ng'ekyo yali alwanirira ly'eddembe olwaleero eryeyagalirwamu. Today we gather not just to mourn Kasaga's untimely departure, but honor the life he lived and the lives he leaves behind. Olwaleero tukuŋŋaanye, ekitukuŋŋaanyiza wano si kwaziirana oba kungulwako kwokka olw'okufibwako Haji Abbas Kasagga, wabula n'okuteeka ekitiibwa mu bulamu bwe n'ebyo bye yali asinga okwagala n'ebyo byaleseemu obulamu bw'ensi eno kati. As we lay him to rest, we remember not just his role in history, but the values he embodied: humility, resilience, and unwavering commitment to justice. Nga tugenda okumuwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera, omukulu ategeezezza nti anajjukirwa si ku ebyo byokka bye yawaayo mu byafaayo, wabula n'ebyo bye yayimirirako oba ebyetimba mu kifaananyi kye ng'obukakamu, obuvumu n'obukakamu, obuvumu n'okwewaayo mu kulwanirira obwenkanya. There are lots of things that go wrong today, even in this government. Eriyo ebintu bingi ebisobye ennyo nnyo naddala mu gavumenti eyo. So what I'm talking about are the basics, because today Ugandans have the opportunity to take all the corrective measures they need in order to be in line for the good of society as a whole. Repeat. I said I'm talking about the basics. I talked about the basic scaffolding, the basic structure we have of our society. Even if many things are going wrong, for example, there's a lot of corruption, as you all know. We have the freedom today to fight, to correct what may be going wrong for the good of society as a whole. Omukulu agambye nti ayogedde ku bisookerwako bitunuulirwa byangu okulaba ebikyamye tugeze buli bw'enguzi n'ebyo ebirala byonna byatanokoddeeyo, naye buli omu alina eddembe okubyogerako.
or even to fight, not only kubyogerako, okubirwanyisa. Wanje? Okubirwanyisa. Si kubyogerako kyokka. N'okulwana. Tulina obuvunaanyizibwa okulwanyisa ebintu byonna ebitatambula bulungi mu ggwanga yaffe. And that's the freedom that I'm talking about, that this struggle has brought our country. Omukulu mpozesa okutaanya timine eddembe obirwanisa nga bw'agambye okuleetawo embeera ennungi mu ggwanga lino Uganda, ekyo kye baalwanirira. So we pray that the Almighty Allah will give the family of the late Abbas Kasaga the strength to withstand the departure of their father, brother and friend, and instead emulate him to build their families and Uganda as a whole. Omukulu ategeezezza nti basaba eri Allah subhanahu wa ta'ala anywezera agumye ab'ennyumba n'amaka ga Haji Abbas Kasaga olw'okufiibwako kitaabwe, agumye olw'okufiibwako muganda waabwe, mukwano gwabwe, naye ekyo kyokka kireke kubajja ku mulamwa, wabula bamuyigireko, si kuguma kwokka naye bamuyigireko ebirungi by'abadde alina mu kusimba famire yaabwe yonna ne Uganda ng'eggwanga. May his soul rest in eternal peace. Omwoyo gwe Mungu aguwe ekiwummulo eky'olubeerera ate nga kyamirembe. Thank you. Mwebale. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كما في اللغة Katikkiro Minisita Honorable Mbabazi, basheeka bakulu olw'okulokola mu biseera by'obiraba mukkirize ku lwaffe nga ofiisi n'akasozi kano okutwala wamu mbakubagize n'ekigambo ekinene kigamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ttale nnyo okufiirwa muganda waffe Haji Abbas Kasaga. Haji Abbas Kasaga ku ddala Obusiraamu tukkiriziganya ffenna nti abadde mwesimbu. Ku ddala ofiisi yaffe naddala ku ddala wange nganze nfiiriddwa nnyo, kubanga tubeera mu mirimu gino mbamu ebisoomooza bingi, naye mbadde ttiimu y'abantu nga 2-3 ndi omu ku bo abadde Haji Kasaga ono nga tubaako etusisinkana ne twogera ku biriwo n'okola Obusiraamu tunaatambula tutya obulenga bugenda maaso.
bwenajjira muweereza mutambala y'obulumbu bungi nnyo naye twatula Alhaji Kasago oyo n'abalala ne tubeera nga tusala amagezi okulaba nti Mutambala atebenkera obusambire nga butambula. Olwekyo twekubagiza alina okusingira ddala okubagiza mbuga kubanga omu ku bantu abagenda embuga ne banyumyamu n'embuga ne bamuwulira ebintu ng'ebitambula. Olwekyo mbuga tukubagiza olw'okuviibwako Hajji Abbas. So Allah tabaraka wa taala ebyamusobako ng'omuntu abeera abisobwa. Twalina bingi ebyokwogera by'obudde butambudde. Mukkirize ebisinga obungi tunaabyogera nga tuli ku butambala. Naye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange tweteeketeeke. Kusinza ku mbeera lumu gyamutwalamu, lumu ateeketeeke engeri agenda okusisinkana Katonda we. Bitugwako mbiraba mulaba ng'ebitono naye kasozi kaffe kino kibuli ekijja kiba kinene. N'olwekyo twongere okweteekateeka n'okulaba obusiramu bwaffe tubulwanirira tusobola okutuuka tulaga mu nga tusiibye. Nyobola okumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.